So guys, that is me. Mazo parking kati ebyaddala. Okitegeera? Sanyu jerere mwana muwala Pheobe TikToker akyaddaaki agenda kulinnya ennyonyi Akomawo Uganda. Kabanga kanene nga bakama abe bamukwatiddeyo naye nga kansooke nkwanirizeeko byonna nzije mbikuwe. Mukwano oli ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG. Nkwanirizzaako nnyo gwena tannaba kubeera ng'otweyungako kubeera part of our family. Nkusaba subscribinga bw'omala okusubscribinga kwata mu kade kajje mu personalize kateeke mu all buli kye tuteekayo ojja kuba ng'okifuna bulungi. Gwe making sure nti you turn on that notification bell ebisigadde obitulekere. Then nekira kankusabe video eno jimpereka like ankutuseeko eggulire watali avunaana. Munnange nno tuli proudly powered by Biva Organic Natural and Healthy Products bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bano basangibwa ku Access Building Lubaga Road. Gendayo babeere nga bakujjanjaba ojja kubeera nga otereerera ddala. So nga ate ye Hajati Kaloddo akugamba musomi wa dduwa era ajja kuba kulombera edduwa ey'ensonga gwe mu contacting ku namba y'essimu eyo gy'olaba mu kabokisa awo okuli ekitabo kya Kurani okuli Hajati Kaloddo musomi w'edduwa esembya 067. Kakati munnange mwana muwala mwana muwala Pheobe TikToker ono nno nga abadde nga babuulira nga bwagenda okomawo ku kyeyo akulunguddeyo akabanga ke ku kyeyo wabula akaseera we katuuka nga contract yagimazeeko kati contract ye bukyanga agimalako wayiseewo kakabanga ne batandika okumuprocessingira ku bintu by'okudda wabula bakama be bazenga bamusuubiza nti kati wabulayo ennaku bbiri awo ogende tukuzeeyo then ennaku bbiri we zituuka nga ate bamugamba Pheobe omanyi just tubadde tukyakwagala nnyo naye ddamu otukolereyo ennaku endala bbiri ye lwaki mbimwogerera kamubawe agende maaso n'okubeera nga abibannyonnyola kale asubscribinga bw'oba tosubscribinga nga ebisigadde bitulekere kasito subscribinga. Pheobe mwana muwala wuno nga essanyu limubuganye akomawo buto ku butaka Uganda. Nalekanye mukazi bujja ngamba mpaayo ennaku bbiri mpaayo leero paka omwezi gwe gukongooseeko nga bw'ogulanga ngamba ennaku bbiri yazzeemu nangamba ennaku bbiri jjukira waliwo abagenyi. Nalekanye muzeeyi n'avaayo wansi gy'ali nambuza Pheobe kiki konze ndi mulwadde muzeeyi mukutya yaŋambye Pheobe kiki tukutwale ku poliisi tukutwale wa konze ofiisi muzeeyi yeka yannegayiriddeyo ogusembayo nnaku bbiri leero luweddeko enkya lwerubulayo balyoke bannyumize history olyoke ompulirire bane naleekaanye buli omu yabadde tampulirako nga ndeekaana manyi nze nina nnyo empisi tera kuddamu bantu naleekaanye neŋŋamba maama toli mulungi mu luzungu maama toli mulungi maama olina empisi embi kati obeera woogana ekintu ekyo mafe good naye baana mmwe nenyambuka waggulu taata nangamba genda weebake waggulu tovaayo kola inde ennaku ezi bbiri nga tokola naye nga gwe bakugambye mbu omuwala bw'asobola obeerawo nga watali mukozi era bankimyeyo mu buliri ne baŋŋamba mujangu okole simanyi maama mulwadde simanyi biki ngamba kaale era nkedde kukola olwaleero n'olwenkya nja kukeera nkole so kati awo wesuli nina obagamba ekiriwo so kidati mwenkutukako ku mukutu mumanye ekyakoze ekyo bino tebirina makulu as in boy you don't have to say things about your life bino tebiri mu makulu naawe bino ebya simanyi coming back ebirina makulu bye ebintu ebiconcerning privately like my issues things that affect me like emotional things about my mother, about my family, about me, my husband, those emotional things they appearing on social media like we did this with my husband, like we quarreled, like we did no, but these things ani atabitamu ani atabitamu no one like kude wakamu kasirise whatever it is, whatever the case is tebigasa bino musimaye kudda wakamu kasirise roberwa wakomyewo teri attachment no wakomyewo anyway zirayo mukasirise oli kastanningira ko kyala bamanye nakomyewo kati obanzizeyo mukasirise oba mu lwatu it's the same now yebimu ate nze wenzija nenjogera ko wane nonzikakkana man tebina makulu obanze nembalaga emigugu oba sibalaze byebimu okitegeera naye issues ze tutalina kwogera zezine zitukwata so personal ebyo ebintu ebyo birutafaanaganya ne kati ofaanaganya nange emigugu ebinkwatako bikukwata like ebyo ebyakadama byayitamu obiyite okitegeera
naye like my mom is like this, waffe tuli basaziife, waffe tuli afe, waffe tuli bakiire, okitegeera. Ebyo tolina byogera, but this I have to update you. I told you. I told you. I have to update you. You're my people. You have to know. Bino ebitonotono okitegeera nga wolaba Rema agenda ku Dubai nakapostinga bwebu naye ayinza okugamba nti nno bafunamu okuyomba ne bbaawe kubanga bye bimu affectinga emotional n'akaaba n'okukaaba okitegeera. So that's the life we live in. Byebyo ndaba beeyagala abo byakugwera mu maziga ebyo. Ennyumba yakaze nga bw'ogiraba. Gwasula mu sitowa gwakola atya bannange nogamba kikyo ky'omuntu kye mumwagaza. Nze nankoze mpeddewo olusingo luninga olusingo. Laba olusingo saako ne bisports. Atodamu yakoze embalabe zigenze naye sports zikyaganye. Negenda kuddayo Uganda nfune ka product akanzija mu sports. Wali agabalabe baneegambadde ku matama nga bwensekayo bati ogutama gukukunala guti. Buli lwensekayo bati ng'ogutama gukukunala guti. Ne kati nsigaza bino bwa black biveemu byonna. Omuntu abadde abonyabonye n'embalabe. Obiraba bino byonna byonna ebikaze. Olaba gubadde guzimba nga bulosakayo bati oguntu guzimba wano nyaabula. Paayi wamma.